Akulira essomero lya Namroth High School Kibira Ivan nga lino lisangibwa Mukono mu Kigombya yeebazizza Omukama Katonda olw'okutuusa Ssaabasajja Kabaka ku myaka 71. Ntwala omukisa guno okuyozaayoza Ssaabasajja Kabaka wa Buganda olw'okutuuka ku mazaalibwa gwe ag'emyaka 71. Yoga aibaffe Ssaabasajja Kabaka ffe aba Namroth High School tukwenyumirizaamu kubanga ensangi zino otumbudde bitone by'abaana, osomeseza abaana mangi, oli maaso moogi ddala olwanyisiza siriimu, otuzimbidde masengere, otukoledde buli kimu kwe tukwebaza. Era ffe aba Namroth tukoowoola abaana mwenna mujje mu ssomero lino kubanga tusomesa bulungi naddala amasomo aga sciences, ng'omwana waffe yasinze omwaka guno mu A-level yafunye points 18 nga mu biology yafunye A, mu chemistry B n'okubala B. N'olwekyo mujje mu ssomero lino temujja kwejjusa ayi Ssaabasajja Kabaka wa Buganda wangaala. Boogera bino abadde ku mukolo gw'essomero lya Namroth High School erisangibwa Mukono mu Kigombya okwebaza Katonda olw'abayizi ba siniya ey'omukaaga ne siniya ey'okuna okukola obulungi ebibuuzo. Yabeerawo n'atuula ng'alinda ebingalowooza akati kana awandiika ku luki. Yagenda okujjukira ng'omusomba bano ba invigilators nga bagamba you have 30 minutes to go nga wajjukira ng'alaba talina kyewandiiseeko na kimu n'atandika okubaako ne byawandiika mujjukira n'okusoma yalinga tassaayo mwoyo kubanga alina kyakola zikusanze gwe eyeesiga ensiriba eziri muno tezirina gye zigenda kukola ki. Era ng'omwana eyasinze okukola ebibuuzo bya senior 6 yafunye obubonero 18 mu science. Bano abayizi baweerebbwa ebirabo olw'okubeebaza okukola obulungi. Ye Kanyere Brian ono. Kanyere Brian ono tugenda kumuwa ekirabo ng'essomero. Wow! Senior 5 ne senior 6 Kanyere Brian agenda kusomera bwereere. Nga tumwebaza mu lw'polisi 18 era y'omu ku bayizi abasinze okukola obulungi mu ggwanga lyonna. Kati tusalawo ng'essomero nti Simpson ono tugenda kumuddiza school fees za taamu emu. Abamu ku bayizi be twogeddeko nabo balabiddwako nga bakulukusa amaziga olw'essanyu okuba nti nno baayise ebibuuzo obulungi. Mbadde nsomera wano ku Namroth High School mu A-level nafunye points 18 naye nga amaziga genkaawa ekituufu ga ssanyu buli olulaba nganzaani okubanga sinyange Jesu akibanyega naye nzijukira olunaku lwe twasooka okujja wano ng'ekyemu bw'abagambye ennaku gye twajjiramu ne maama wange ono ne mutuufu ne muwanguzi kuba yalemerako esayagakati mwena fena tukuŋŋaanye tusanyuka lwekyo kye twajja wano eno. Ku Lwagaagano TV, David Musika Lyankolo wano e Mukono, wooli we tuli.